So Ssewanyana tutandikire waliwo enkomyo nyini wembadde njagala okutegeera. Lwaki wembanzize ku Masiko FM mungamba nti funa sponsor ate tulyoke tu creating a space woba okolera program yo. Kakati mulimu ebintu ebizibu gamba omuntu nze sigabangako mulimu tebansabangako mulimu simanyi oba ndigugabako nenga Katonda nange musaba mbeereko business zenkola ngoli asobola okujja nansaba omulimu nimugamba ye nkuwadde oba sigenda kola ki kuwa nonya sponsor kabonero kamu kusobola okubeera nga omulimu bagukumye okitegedde kabonero kamu kakuleetera okubeera nti omulimu bakoze eki bagukumye kugamba omuntu wakugambira nti oyina sponsor nti omuntu oyo goberoze nawe abantu bakumanye ngera kijja kwanguyira okuva wano ogende tugambe kwa adweya y'omuntu omugambe nze Ssewanyana Batesta nkolera radio bweti konda budde bwebuti ne bwebuti nsaba kulangako naawe bisale byaffe okumarketinga kakati omuntu atayina mukisa gonna we yali akoze saka kasante asobola okweyambisa omukisa gwa radio okuleeta ki business oba boberoze kutondawo programu mpya naawe ngoze na kirowoozo proposal yo era oyayinza okigamba nti mu byolese birungi naye gonde sponsor wo yani kati awo nakyo basobola omukusaba kitegedde kati ekyo kyokka kiyinza okwogera ku nsonga eyo nti lwaki bakigamba nyinza okubeera nzize ne programu yange ku Masiko FM akasandali k'omuziki nga n'obudde bwe nyinza ogikoleramu ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekawungeezi nejjukira wabaddewo ekiriwo ekitegeeza goze mu mbeera eyo ne programu otonzeewo yiyo oyawukanye kwazza okusaba omulimu nti nze mu sipootisi nga bakuwabudde obubaddewo bakwongeremu nti ozze mu drive show nga bakuwabudde obukoze eki kati kitegeeza omusajja asobola okukola ki okigamba naye si kyatteeka ndi wabiragadde okuwa jjukira nti osobola n'okujja ne propose eyo bikibu n'agitunulamu n'atakuwa te n'agibba nobeera ng'obawadde ki idea naye bw'obeera oze na idea oli n'agibba obeera wakabi oli okutwala ekintu kyo tokukuluma nti akitutte naye gye nasabako eyo e Kampala tebansaba sponsor omusajja yaŋŋamba kola demos kati ne voice nga okuba yanga nti atutawaana genda wali bwe wati mu kagundi wali kakole ku simu yo nze ndi wano mu office ka recording ku simu yo kaleete wano mpulirizeemu ky'osobola okukola nga nkola gundi nga nkola ki nga nzitwalayo oba kati obwa bize bwafubutukawa there and then simanyi nga ngamba gamba mukyala gundi awo aziteekaawo ku reception nja kuziwulirizaamu nga nziteekaawo ku reception nga nkola ki nga ntambula nkomawo Masaka ninda omusajja anzirire teyanzirira kati ngenda okuddayo okuwuliriza ku radio ekyaddala programs ezo tezaaliko ku radio okwo nakola programs 2 kati kye naddamu okuwulira programs zino 2 nze ze nakola nga nzaawudde ye yagatta kubanga concept yali yeemu naye nga content ayawukana kati ekirala kaŋŋambe nti mu ssaawa eno tuba na kino mu ssaawa ey'okubiri ne tubaamu na kino kati programu n'agizingira wamu n'akiwa omuntu omulala ne ŋŋamba rediyo eno nali ngiwuliriza kino ekintu tekyaliwo lwaki kizze nga mmaze okukola demo zange ate omusajja teyanzirira ne mmanya nti oba osanga nakola bubi naye I had the good idea ye gy'ataayina neyeyambisa idea yange n'atuuzaamu omuntu omulala ne bwe yabadde takuwadde gwe kyoyagala kubanga rediyo giyimiriza neddayo ne mubuuza nti owaayo ebyange byakomawa kati kamala okubuusa n'abatulaba era nze bwe nakiwulira ekyo ne mmanya nti kakati anti gwamu amaanyi mbuuse n'abatulaba nga bwe mwogera ennaku zino nti rediyo abantu mwebali abaakabi be muwulira kiyinza obutabasanyusa naye nga mwebali
buli omu buli akola ku radio alina omuntu akola ki amwagala. Kakati radio eyo yinza okubeera ng'olaba abantu bawulire 10 abali ku muzindaalo naye nga bye bakola abali ebweru waabyo ate be babiyiiya nti oyinza okubeera ng'oli mulungi ne idea ng'ekyo kyalibadde kikusasuza n'okusinga ali luddawa ali ku muzindaalo singa waddayo yali kubuulidde amazima tulina ebirowoozo ebirungi naye toli mulungi ku muzindaalo oyagala kuŋŋamba nti bonna abakola ku leediyo bonna babeera ku muzindaalo wadde nga gwe wali oyagala so wali olina okuddayo kyobala agambye nti weba kibba ate ekyo nakyo kirungi kiyinza okubeera kyabuvunaanyizibwa n'okusinga ali ku muzindaalo. Lwaki nti basobola okufuna omulala ajja ku muzindaalo naye si kyangu kufuna ayiiyanga ggwe okitegedde kati ekyo wali olina okukola ki ekyo nandibadde producer mulungi ayiiya ebisobola okgenda ku mpewo yadde nga si gwakola ki nze sikola bya mizannyo naye mugerwa taliiwo muganda wange enule yabikola wano naye nsobola okutwala ne mugamba bakoze ebyemizannyo eggulo byabadde birungi mpozi kino netumalira awo naye nze abemugamba si byenkola ki abamawulire tubeera nabo bulijjo okuva eri ku ikweta gye nasookera nga munno omugamba nti wano kubanga nze mbimanyi ekyokukola nkimanyi wadde si byenkola ki si byenkola kati na wano wali otegedde ekyokukola either oyinza okukikola obulungi ku muzindaalo oba obubi naye waliwo owobeera ogwa mu bintu byaffe ebyamawulire ekirungi nti buli omu abaako ne waakola ki osobola okujja ng'oyagala ndongo naye nga si gy'osobola ne bakuzuula ng'ojja kuba mulungi mu birango era byo ne babikuwa era n'obikola buki bulungi kati naawe wali olina okuddayo era abali abatulaba bw'obeerangako ekintu kyokoze togamba nti omusajja oyo yanzibako kino aba akwagala kuba kimanyi bwakusembeza nga tonyiize tokolawo ntondo n'akusembeza ate mutambula bulungi babiri n'omuzindaalo otuuka n'ogufuna wakiriko n'okolayo eddakiika 3 naye ng'era ogulina. So ku radio Equator gy'otandikira program ki gye wakolanga? Natandikira ku program baali bagiyita muwummuza. Manager yagimpa ogikolamu twagivanga ssaawa 4 paka ssaawa 10 ez'ekiro era ng'eva Mande paka Lwakuna. Eyo program gye natandikiramu. Mwabeerangamu mukwano? Omukwano twagwabeerangamu era nga omanya ekyo twali tukyali ku nnono eri kati owulira ku leediyo ekiro n'owulirayo ekiwuluguma kati twakubanga ennyimba ezo ez'omukwano band music ezeebasa omuntu eziyinza n'okukkirizisa omukyalo okwagala yadde abadde aggaanye mukazi gomwoli ezo zetwakubanga ensemu be mutwaze eno ezikkakkanya ebirowoozo. N'okufuna omulimu ku Equator tebyali byangu yadde olw'okuba nti nali na branchinga newanga nze target era nkyakitambulirako. Nsobola n'okugamba nti nze nina emyaka 2 mu maaso mpase omukazi okubeera naye naye nga ne bwe ndibeera nina okugulu kumu ne bwe mbeera nina eriiso limu ekyo nina okituukiriza mu eryo ebbanga Katonda waba mpadde obulamu kati nze nabeeranga ne target nagenda ku Equator ku intern ne ngamba omulimu gutawaanya okufuna kenfunye chance ebeerawo wano ngenda kubeererawo ddala neyise bulungi nga njagala omulimu omwaka mulamba we guggwako nga sigufunye manya kigaanye ngende mu birala nenzikiriza okusaddaako omwaka ki mulamba nabeerawo emyezi 8 nenfuna omulimu ate nga n'omulimu ogwo gufuna nasala amagezi mangi nnyo nze golaba wano nagambye mu kirasi saali mulungi nnyo ne mu byensinga ndi mulungi nnyo ng'oli mutetenkanya opambana embeera manager musaba nguwoli nkulaba tujja kukola manager kiiso oyo golaba nemuyita kulitalaba nenkwata essimu nenjikubira mukadde yali alina essimu muze mpaji oyo ebyessimu tabibeerako nnyo nemugamba taata nti manyi kyendabye nti okufuna omulimu ntegere oba naafuna oba seefune nti ogenda kunnyambako n'agamba siya kati nze nkuyambirewa nti kyokunyamba nze ngenda okikuwa bw'obeera okkiriza ne musaba n'aŋŋamba nti ŋŋamba mpulire nti ogenda kujja ku leediyo obuuze manager nga omuzadde obuvunaanyizibwa nti omutabani aludde okukola ki okulabikako gyali nti ne mulagirira leediyo weeri alina ekirabo kye yajja nakyo ng'okuwa omuntu abeera n'omwana wo era yajja nakyo taata nze namanya nti ajja kuba namulamusa ne ku gate manja kyatamanya
nenfuna wentuula ebbali wali ebwala awo bayigiriza emmotoka awo wenatuula ne boogera nti nzize omutabani gyali biki nga sitole bwe yali namugamba waali naye namwebaza we bali mukuza tubeera naye bulungi biki nti kati mu kumusiibula namuwa ekirabo kyeyamuleetera naye saawa dakiika zange ngaana nengenda ku leediyo ng'atalina kyenkolaki nampita Batesta jangu lwaki olwawo genda ewammwe abazadde beeraliikirivu tobakubira togendayo tamanyi gy'oli nti kati olw'okuba taata yajja manja kwe kuŋŋamba yali alina musajja we Roni ndowooza ng'amwagala nnyo mugenda kukola puroguramu yamuwummuza gwe ne Roni onaasobola nti ye manager awo kwe kufuna ki omulimu ne mu bbanga lya myezi 8 kakati ne tufuna butakkaanya ne Roni ate monde eyo nze nga mpulira kye tulina okukola kifu ye kyatakola ki kyatakkiriza kati olw'okuba nali awulira ng'otya temwama akinganga nawulira tukola bubi nnyo nga ne bwembanze abiweereza ate saagala biwulira nga tukola bubi nnyo omulenzi we bamuyitanga DJ Roni waliwo Roni omulala naye ate waliwo ne Roni nze gwe nakolanga naye kati waliwo Roni ali ku leediyo fosi oyo yajjanga mulungi naye teyakolako nange waffe naye twabeererako e Masaka mu kiseera kyekimu kakati nenfuna obutakkaanya kati ate nali muganzi mu bakozi wano kuba nalwa nabo nga neeyisa bulungi nabo nga buli omu antuma kyayagala n'owerindaza akutuma n'okkirira mu maduuka bwe bamanya tufunye obutakkaanya ne batutuuza bakola na meeting ne bagamba puroguramu eyo esigalemu omuntu omu bakoleddemo anaasobola yabagisigalamu kati ate oba bituusa mu ddemo nga ndi muzibu era obwongo bwampeereza nti Roni musinga nze kye nali mpulira nawuliranga nti nkola ki musinga nenkayingira akasenge ka production nenkola ddemo ya muwummuza yakolayo ensobi emu omuntu yenna ali eyo kyatakolanga bw'omanyanga nti nomuvuganya ku mulimu kati wembuusa ebyo byonna tubiriko wajja n'omulala asaba puroguramu yeemu demo twazikola 3 yava ku Muteesa kati ate oyo ne mutyamuko nze nakoma ku certificate musajja aze na diploma ate ya university ngamba naye kale nentuula naye nkola bo nga bali bweru kati ali tomumanyi nga simumanyi naye Roni nga mumanyi bwe twatula ku reception nze nenkola nemmala bwe nabayita nti nze mmaze jjukira manager ayagala oziwuliramu bwe nabayita nti nze mmaze saavaawo kuba omuntu atandika aba n'amameeme nali njagala mbakubisa amaaso gange balowooze nti bye bakola biki bifunze nfune naye ensobi gye baakola bombi yali emu bwe yajjanga yasooka nka kuzannya byange kuba baali babiraba ku desktop nga weebiri kati woozannyira ekyomulala otagala tujja kuyita okutagala omesinga up kati ogezaako okwagala okukola ekikye ate togenda kikola nga bwakola ki gwe wali ompuliddeko nga nkola nga osobola okugamba nti Batesta akolanga gundi ekyo saakibeerako nti baprezenta nabeegombanga naye nga sikolanga bo osobola abaana bakola nayogeranga gundi nze ekyo nakola ki nakigaana wadde basobola okwefaananyirizaamuko naye ngaera tokijjeeyo nnyo so kye baakola baazanya byange ne babiwulira nabo ne bakolera ddala ng'ebibyo baayozaamu bwoza bagezaako okuteekamu content manager yali teyabiwulira ne PD waffe baali bamwita Mrs. Kasaali omukyalo oyo ow'omunyendo eyo bwe yajja n'abizannyamu tejjukira ndwedde nabo agenda n'agamba mukama waffe nti bano tebajja kusobola sigale mu program nampita nangamba onaasobola okukola nga 4 paka 10 konze ye nentandika okukola kati programu eno yeetaagisa ki kyetaagisa ki omuntu okukola ssaawa 4 ez'ekiro paka 10 nga katugamba abantu bamuwuliriza abantu tebeebase oba kale nawe twakolanga beebake ne music gwokuba wa beebasa leedi ate ebanyumire kati nange simanyi idea yali awo oyagala ebanyumire beebake kyokka toyagala bakuwulire ne leediyo kirungi nti abantu bazukuka ono yeebaka ate omulala akola ki azukuka kati twateekangamu mu programu ezo ez'ekiro twateekangamu obuyiiya bungi ng'oyogereramu ebikuuma abantu mu mukwano
obufumbo obutagalamu ng'oyogera ebintu ebisobola babeezaawo ekyali ekibi challenge nali nina nti nagamba nga abantu ebintu ebyo ate nga nze sina mukyala kyokka okubiriza banno babeere ki wamu era waliwo n'abantu n'olirako besinza kweyabiramu eyo puroguramu babeeranga kirimya bajja nga balina obutakkaanya kyokka nga baagala nze mbatuuze ku rediyo awo baali naye nga tetuli mu studio nga baagala tutuule twatuula twasooka twayogerera ku ssimu ne bakkaanya ne baagala okulaba ku muntu afuuse mukwano gwabwe katuno beekubewo baatike nga nsaanidde kubeera mutabani waabwe naye ng'ebirungi twali tukwataganye bulungi ne biggwa kati puroguramu eyo kyeyali yeetaaga tyogereramu ebigambo ebyo wabijjanga wa weesanga bwesanzi ng'oyiiyiza ebigambo ebyo ebimu neeteekanga mu mbeera nganze ng'omukyala ono wange kiki enaalikoze eki kyenaali mugambye ng'omukyala nganze mukyala kiki enaaligambye omuki omwami buli bw'oyambala ekintu otuuka n'okikola era otuuka n'okola ki n'okifaanana bw'oyambala ekintu ky'obuyaaye era ofaana n'omuyaaye era n'otuukiriza omuyaaye byalina okukola ki okukola kati ekyo kyokka kati naye ng'obudde obwasinganga obungi music yabeeranga mungi nnyo ekiro n'oleetangamu ebyo ebigambo kati ate olw'okunadda lwabeeranga lwanjawulo wawo kye tuyita embaga kati naddiranga abawuliriza abo ng'abamu abakuba nnyo bafuuka mikwano gyammwe nga oyadde abamu oba tobamanyi ngamba kati naye olwaleero tugenda gatta gundi egindi n'egundi ku masimu tibyetaagisa na simu mbikola nzekka nagambye nali njagala okubeerako faada kati nga nzijjayo biri ebyemmisa mu kigo okkiriziganyiriza okufumbirwa omuntu ono ng'ate nze neddamu naye nga ekirungi mwattu byanyumiranga abantu nga jjooka ezo zibaamu ku lwokuna era ngamba kati tutuuse mu mbaga saawa 8 eyo tukuba ennyimba z'omukwano ezireeta abantu mu kidaala w'ebityo so birungi ki bye wafuna ebbanga lye wamala ng'okola puroguramu eyo nafunamu okusinga emikwano gye nasinga okukola ki okufuna gye gyokka sijja kulima nti nafunamu ssente nafuniramu emikwano n'okwongera ku experience muki kubanga buli mu kusooka yensonga lwaki ndi wano ewa Ssaalongo Masiko ku leediyo ye nti bwe wavangayo ku 11 era natuuka nga neetuuzaawo ate era mpita empulirire era agenda kuŋŋamba ki kubanga ye yajjanga mu butannaziba ku 11 nga ngenda ne mu studio ne ntuulayo nga wadde enkola naye ng'ate okuyiga nkyakola ki kikola bye nabiyiganga ng'ate siri ku muzindaalo ate sanakoledde ekiro naye kino nga muddamu ekigambo kimu neyanziza Ssaalongo nga siwakanya omuntu ng'akuwabula ng'ayagala okuyiga towakanya kakati nga nfuna okuwabulwa nga bwe ndaba era oli aganyo kiŋŋamba kubanga mulimu omuntu atayagala kuwabula ng'ayagala ate kuseka ng'era nze nkunyigiriza nabadde ntya ng'otuuka n'okumbulira amazima nti ekituufu leero saakuwulidde okitegedde kati nze ebyo bye nafunamu nti nayongerako kubanga nali ntandika butandisi nenfunamu n'emikwano gyange gimu nali sigimanyi emirala negimanya kuki ku leediyo so nsaba n'abatulaba obaweemu ku vibe yamuwummuza ebeera etya tuzeeyoko vibe eyo eyinza okuba kati yafa lwaki yafa ate yafa bweti manager ye yagitta yangoba manager yangoba naye yangobera bwereere ensonga teyali nene ediseti zino bazimenya nezatika naga Batesta go yakoze kiyogo wazigobye nkugobye wawe yali amuli obubi ku mulimu ate ndowooza nga yamuwaayo na wano kati namuleeterawo mutambuze Dickson ng'anoonya space ate tagiraba ne waayita emyezi 2 n'azuula nti nali sina musango naddayo nomanyi puroguramu gye bampa ey'abaana b'amasomero nga yalwa 6 lwokka n'olwokuba nti nasembereranga nnyo Ssaalongo ng'akola nga ntuulayo ng'ajja okukuba ekiro music nga mutunuulira bwe bati nze tewaliwo yaŋŋamba ku kompyuta nti bakola bati oluyimba bagatta bati nabeerangawo bwe nti nga mmulaba nannyuka neŋŋenda eka naye nga nagobwa njijja kiro naye awo manager ne ntuuka ne musaba nti nga nkyalina chance nsaba mbeerengako waneeno ne bannange ekyo yakikkiriza kakati bwe yanjiriza puroguramu y'abaana olwo Ssaalongo Masiko yali ategeka eyiye yagisoosa Kiwangala teyali kaliisizo ngamba atofaayo ngenda kukola leediyo genda kati olaba abo bampa puroguramu ku lw'omukaaga
kati sawa mmeka yabeeranga ya ssaawa 8 paka 9 misana yabeeranga ya 9 paka 10 nga bwenvaayo saalo nga ate yayingira mu Saturday Corner era nga mbeerawo ne mmulaba kati olaba ye bwe banzibiza omulimo naŋŋamba kati ate kozzeemu okukola ogenda otandika okunnyambangako kuba ndi bizi eri ewange ntereeza ebintu tebikoleka nti kati nga bozzeemu okukola yambeko mu Saturday Corner ne mu butannaziba gikolanga Monday to Friday nakomu mu Saturday Corner neŋŋamba bannange buli alaba dijje masiko bw'oyogera ekintu ekyo omanyi omuntu kyakola ki kyoba otegeeza va ku byakakati afunye ku ssente naye oli yali alina vibe ki nga nnene era kyenjukira pulogulaamu egye nasooka ogendamu nateekayo layini njogere jukira nga mbadde nkolawo teekayo layini njogere nenjijjayo ampulira engato ze ŋŋendamu ki nene togenda zisobola kati vibe ya muwummuza yafa nenyambala eya butannaziba eddukamu wali twakolanga byakwewombeka nga tulinga abakola ki mpola kati vibe gyonsaba yafaamuko sayinza kuddayo eyo osobola kuba kitwale nti ompadde pulogulaamu nga kyoyagala ate nga gwe mukisa gwe nnina obeera ojja kyambala mpola naye olwaliro bwe lugaana enkya lugenda lulinnya mpola nengera kati eno ye y'amasomero olwo wagikolanga otya nga ndabanga yalinga tabitegeera yadde ey'amasomero naggambye nti obeera okwenda okukola ekintu okyambala naddayo kuba ate awo nakirabira nti kituufu n'obusomesa naali busobodde naddayo nenyambala eky'amasomero twabeerangamu era abaana nga ntuuka ku ssomero nenjogera nabo babeera basobola okutuuka ku Mpewo nga bajja direct bwe babeera basobola okumpa akadde akakulikodinga ne bampa abaana ne mbayisizaamu nasooka ne mbabuuza mwinayo oluyimba wano olw'essomero lwe mwalikodinga nti nedda mwinawo olwammwe nga mmwe abaana lwe basobola okunyimbiramu ku Mpewo nti ye tuluyina ne tubateekaawo ne mbuuza abaana kubanga mukone music w'amasomero mbuuza abaana ani amanyi okugera nti nze ngereramu ng'abangereramu awo nga tituli ku recording bw'amala okugereramu nga obuuzaamu bano ebibuuzo oyizeemu ki mu lugero olwo ani amanyi okukocca biki nga nzannya nabo mu mbeera ey'oku studio bayimba oyimba butuufu nange nali simanyi nti nsobola okukikola naye olw'okuba nti nayambala ate nga n'omulimu ngwagala obeera oyagala okudda ku mulimu buli kye bakuwa ogamba ye nga sirina kwesalirawo ne tukola pulogulaamu eyo ne ngikola bulungi n'abasaalongo bwandeetera ekizibu ekyendongo eno ate n'oyingira butannaziba n'okikuba ate neŋŋamba manager alyoka nangoba era bw'osanganga ekizibu muyinza okugiramu ekirungi kuba singa teyanjijja erisaali beddeena ate eno yewasinga okuba akatale akangi mu music yo nadduka kusinga oli ow'ekiro audience yaliyo naye nga togitegeera nnyo ng'ate eriwa ng'eno gye twasinga okukola ki okubeeramu obulungi naye sigenda gaana kukola kyewaŋŋambye tewali kuzibu oba nga awulira nga tofiiringa beta nakyo twakolanga ku Equator gye mba nziteera twakolanga ku Equator ng'ojja n'okuba music tugeze ozina akayimba kaba lutaaya tugeze ye yayimba abamanyi omukwano mwebale ani akayimba amanyi omukwano mwebale mu background eje kalino jano balamusaako mbalamusizaako nnyo mikwano mujebale kujja niri mutuusizaako engabo lunaku olwaleero nze Ssewanyana Batesta era nzize mu pulogulaamu yaffe eno nga bulijjo muwummuza Monday paka Lwakutaano ssaawa zibeera 4 paka ssaawa 10 so nkusaba onjazika amatu abali mu mukwano mwate mbagala nnyo ak'ensusu atalina mubeezi oyinza okuva muno ng'ofunye naawe gwe bitagalatagalalako teekayo omwoyo tugenda kubeera nga ate tukuddaabiriza tokyusa kalimi okyali ku 93 katonyeze 0 Radio Equator kanzije ng'owumbawumba webate naye kavaibu kali nali nkyakola ki nkyakayina kati masika nteeka mu butannaziba nenkola nga nilwataliwo ekiro mu Friday jam era nga nzijja nenkola nga lwataliwo mu Saturday Corner era nga nzijja nenkola kati eyo nayo ng'ajja n'akuwabulako newawo olunaku lwe lwasinga okunsanyula
lwe yakomandooza n'okumpa bula ebyaddala yajja n'ambongako n'aŋŋamba Batesta bakubye omuziki ekiro ŋŋamba kati kyakantuuse awo neŋŋamba kyakankoze eki ntuuse ebigere mbirinyiddemu ddala engatto zintuuse ate ekyali kintiisizawo olunaku lwe yali taliiwo n'abaako omukozi gwalekawo bwe yadda ne bamugambe nga nze olwo bakyali bakyangobye bwe yadda ne bamugamba wagenze n'otulekeramu akaana abawagizi abo babi nnyo wagenze n'otulekeramu akaana nga byekakola tetukategeera naye nga mukozi munnaffe ate ku Equator gwe babigambe ebyo bulijjo neŋŋamba nange ŋŋenda era abawagizi bakole bwe bati abawuliriza mwatunze tekyantuukako ekitegeeza nti engato nakola ki nazambala bulungi kyovula nti ebiseera ebisinga nze wonteeka wonna naddala amawulire go sigaagala nnyo kugasoma ne sports simwagala nnyo bino ebya music byensinga okola ki okwagala naye buli wontadde ntera okugezaako so kati ekyo n'okitwalira ddala mu maaso kati ku masiko jaddi ku masiko kati Equator evaako bwevaako mbeera waawo ng'olwokuba naye nfunye emikwano mingi mu nnyendo abayimbi bapukaminga abo mbaagala nnyo kubanze njagala nnyo okusitula omuntu mu maanyi gennina oba matono oba manene kati nzirako mu kyalo bannaakadda mu kyalo ne covid yajja abantu bo balowooza covid yatujje muki mu ttawuni wiiki emu covid najja kati abeera aggwayo 2 awo waliwo omukwano gwange Tony Rich muyimbi w'e Masaka nga mukyala we Pros Desire Kabiite naye yayimbanga ate nga bwakola ku radio kati naye nakolako naye ku radio Equator naye nga bw'omayinze ninaye ekizibu kimu buli omu mwaniriza mu mbeera zo zojjiddemu bw'ojjanga oli mulalu wenkutwalira bw'ojjanga osobola okukkanya n'abantu nze buli omu oba mukazi oba musajja oba mukadde oba muvubuka nze buli omu mwaniriza kati Desire oyo era namuyambako nga gwe nno mbazi sijajjukira nti ate nakuyambako ne Desire yajja naye ng'akola mawulire ago ag'abasireebu nakolako ne Buddu Express ndowooza bali bagiyita ne muyambako kati Desire yanjagala ng'omuntu kati yaavaawo nga Equator evuddeko agende eno ekyotera waliyo radio bali bagiyita kafo nga ye mupika solo kati minisita bambeera bubi Batesta jangu osabire olunaku lumu olwokutaano walukolanga bulungi ekiro lwali olw'amasikeeri ngamba ne bano abantu abannemeddeko sina na bwe mbayita lwaki sigenda kwate ekkubo nvuga akapiki kangaako paka kyotera sangawo abaami mbanyonyolamu nze gundi nga kituufu n'omuntu baali bamuwuliddeko kwa radio yalina mpya nga baŋŋamba lwakutaano nti lumu lukalu oyagala nti kale Batesta tonza butakola wano nti nga kwaliko omuntu gwe baali bawadde omulimu nga muwuliriza yali muwuliriza wa radio ng'atukubira amasimu oba bamuyita kiikiroja ng'atukubira amasimu nga tuli eri kati ate no bamuwadde omulimu kati Kiiki ndowooza yayima eri n'agamba naye aleeteddemu kati ne mmanyi oluvannyuma nti ye Kiiki ne ŋŋamba sijja kukikola ne neeguluma ŋŋamba nze nga nkyali awo mutima saayatula ne ŋŋamba Kiiki yabadde akuba essimu eri ng'agamba okikuba yaŋŋamba ndeeteddemu tugambe tamanyi bwenkola mutima ne mbeera nga saagala kukola ki kugireeta eddeme eyo naye navaawo nga tukkanyiza nti ngenda kukomawo nkole wiki eriddako ono kuba nagenda lwali lwakuna kati layini zange nali nazijjako Basaalongo Masikoze baali bamanyi kati ekyoteraawo yali yakolawo edduuka weeriri eri electronics kati mulengera nze kennyini nkwata essimu mukubira mugamba nti Saalongo nti ng'ombuzeeko oliko Kampala nzibwe nti wemubuza naŋŋaa nedda ndi kyotera konze mbadde mayinda bamugandawo kyoli kyotera nti jangu nga nyambuka ku madala gye yali ng'oteesuubira otya ndi gye ndi obuze jangu ekiwangala tukole kuba rediyo gye yali konze Saalongo mpozi nga nkola olunaku lumu aŋŋamba ogenda kukola olw'essande program baali bagiyita sabula taamu egenda ojja kukubiramu ennyimba za bandi ozimanyi nnyo kuba nazikubanga nnyo ne muwummuza nga mugamba nti essaawa mmeka nga ŋŋamba lwa ssaawa emu kitundu paka 5 ez'ekiro ew'okusula gye wali konze kale eri saddayo nga ŋŋenda wa nga ŋŋenda ekiwangala nga tutandika okukola emirimu bwenti bwenzija ku Masiko FM. Wasooka eno mu programu eno eya Sande? Nasooka mu ya Sande sabula taamu egenda bwe twavaayo eri ekiwangala nenzija wano nenkola ku ya Sande nga bagiyita saakati ekibimba wano
ebeerawo buli lwa Sunday kawungeezi era ya band music kati ate mu Mwemba ate n'entandika okukola Monday paka Lwakutaano eno. Kitegeeza kati we watandikira mu ttaamu n'eri endala gye wakola vibe nga yamuwummuza era nga era yalaali yadde yali bandi naye nga bwe byabeeranga bya misana wali sikwebasamba bantu eyo vibe twasigala mwene era gye nsobola otambuliramu kati eno gye tulimu gye tukoleramu era awo kirina ekivaamu ekyokwebasa kati era mpulira sikyagana kiddamu ekyo kuba buli lunaku bikyuka kyova olaba kati endongo eno baali abantu tebagigatta nga limix bamukuba ku mbaga kati omuwulirako ki ku radio kati bigenda bikyuka buli ssaawa bibituuka ne bivaawo n'abayimbi ab'akadongo kamu baali baagala ku stage olwaleero babaagala katono abakubazina ate nabo ne babaaniriza. So ku masiko briefly kibadde kitya sofa kiri kitya kati kitambula kitya ku masiko nyinza okugamba nti sina kye nyinza kusangawo kisaasanga Masaka ku Equator nti ne bwe kibanga ekizze ndaba kya bulijjo nti nakisanga ku Equator. Ku masiko nyinza okuba sisulangako nanjala ne ku Equator nagisulako namalako emyezi egiwera nga nzigolaba ndi akawunga n'ekkedo nga byenkola ki yanze mbulamu banga akawunga ku Equator walinga nga twakajja nga mwe musembayo ng'era kikwanguyira okufikka nga kikwanguyira okufikka era nze abaana abajjanga ku yintaani n'abakozi abapya nabafangako nnyo genda osooka oggyeyo emmere kubanga nze nali nkimanyi nti kyangu nnyo omwana obutalya ati ng'ekyo nkyewala nga njagala omwana alye kusene musawo toyina ate tolidde kati nze kati siraba nnyo nnaku wano gye nyinza kusanga nga sigirabangako. So ku Masika FM kikyukamu tetugaana wayinza okubeerayo eri ekirungi kye nafunayo nga wano sinnakifuna naye bw'ogattagatta era kaleekaleko. So by the way musanze wano ng'ali mu kukolera programu egenda mu maaso kati eno gye bayita batya? Eno gye bayita Saturday request tugikola okuva ku Monday paka lubeera Lwakutaano ssaawa zibeera 9 paka ssaawa 1 kyeyakyuka nti tugikola babiri ati wawo muganda wange awo Masembe ne Ssaalongo tamanyi yeesanga abantu batadde mu program bonna beddira ekika kimu kuba kusaba buyimba bunyomero ky'obulimu mulimu tulinamu akanyomero ak'okusaba ennyimba tulinamu akanyomero ak'okwagaliza abantu bakulisaayo ku mirimu mulimu akanyomero okutubulira kyekikunyiizizza mulimu akanyomero ak'okubala ennyimba 5 ezisinza okwokya mu lunaku mulimu akanyomero ka sports era mu puroguramu yemu tubeeramu n'amawulire kati eyaffe twagiwumbira awo n'emboozi entonotono z'owa abantu ezibayigiriza oba oli awo n'ezibanyumira kuba byonna bakola ki babyetaaga. Obuzibu bwe nnina buli bumu nina ekintu kye neebuuza era nali nkigambako nannyini rediyo omu simanyi oba okutuuka kwange kwe kuwulira obubi ntera okuwulira ku zi rediyo z'endala eyo lwaki zino ze twandiyise for example evening drive shows bwe mpulira mu kiyita omanyi nze eno sisobola nnyo speed eyo mwe gye mugamba mpulira ne ku zi rediyo endala kuliko programu era zitandika zitandika 9 paka 1 oba 10 paka 2 oba 12 paka 2 weewatyo awo wonna waba evening drive shows. Kino kyavaawo ekyokugamba nti omuntu ayina okwogera ebigambo kumu bwekuti like omuntu bw'ayogera nga ka speed si kangi nnyo kishotegwa abantu tebanyumirwa kino kyavaawa speed gy'oyogereramu ne music bw'aba atambula lunch hour tosobola kutwala muntu saketi ng'ali ku katunda ke n'akamere ke afumbye oluwombo lwe ali mu kulya kyamisana omutwalaganya n'oluyimba lwa Bafana pomuni okitegeera akawungeezi okisobola omuntu aba nnyuse alwesa adda waka ku mirimu olina omukubira ennyimba ezo oyinza obutawuliramu walumbeza yamweza mu nnaku n'olunaku luyinza okuba lusaze kati wano muteekamu vibe
nti nkyajja kusobola okukola ki kuddamu kukola ng'omutwala ki speed tomwebasa kyogamba okukendezaamu ku ka speed ng'omuntu ebigambo tabyogerera ku munyonyonyonyo nti okwo kuba kwebasa muntu kiki kye nagambye nti mu rediyo twambala obeera olina omuntu w'omutwala ng'owezitadde mu mbeera eyo ssaawa 7 ez'omutuntu okakasa oyinza okumalayo woofayo oba rediyo neereekaana nnyo kitegeeza obeera oyagala ebintu nga byaki byampolampola olinga ali mu mirembe gyo okitegeera kati ate wano ekawungeezi omuntu akumalako ennaku olunaku luganye nti tofunye nti ye enkya tujja kubiraba kankusabule ki endongo naye wali oli abakyakuddaabiriza zino 7 lukyaganye owa takisi okyayinza okufunayo omutwalo ng'okyayina essuubi kati wali essuubi libeera lyakuweddeko tolina kwetuga tolina kutwala mu sipiidi eyo kyekimu naye kumakya ate yokumakya n'okukanga bakkanga ozuukuke okitegeera ogendakumakya sipiidi esinga nako ku ya evening drive zaali badde zenka zitera okwenkana esipiidi ezo biri kumakya ne kawungeezi ninaeyo gyempulira nze nga mpulira tebatwala sipiidi nga zempulira ate balala batwala bali aboogera empola kankyogere bwe ntyo tebabawuliriza ku rediyo kumakya ekawungeezi ne kumakya wennyini wawo ne sitayiro omuntu gyasobola okugiramu ng'olina byokola si rediyo yo kati ffe buno obutuuso bwegambye waliyo amarediyo amalala nga ate bo si bwe balinamu naye babeera bwe balinamu baabukyusa erinnya obanga obudde bwe bakoleramu si bwe bo naffe wadde tudduka sipiidi naye era si ey'amaanyi ate n'okudduka sipiidi ojja kusanga nti kitone buli omu tabeera nakyo kati kitegeeza ojja kusanga nga sipiidi era oliye gyakola ki ate abamu mu kudduka sipiidi eyo ate mwe bakolera ensobi ekigambo ne kimusimattuka oluusi ebigambo n'abanga tabyatula bulungi ate muwuliriza kumanya information gyawa sipiidi erina weekolera sipiidi etera okubeera mu nnyanjula mu nfondekera ne wano ng'olina ensonga gy'owa ababodaboda muvuge bulungi biki tutera ozisala muvuge bulungi obubenje bungi mu nnaku zino wadde obwavu bwe buli ne tokola waasiwaasi ku kkubo ndowooza owulira sipiidi awo gyembeera ngendeddemu oli asobola okukola ki okuwulira bw'obeera okola meshoni y'omuntu gundi alangadiweya ye ennungi nnyo tugendeyo entambula ya bwerere tosobola giddukira mu ki misinde era ogitwala ku sipiidi ekoze eki esande kati wadde mubeeramu okudduka ate era kibeera kigero ebeera ya kigero omuntu n'abiwulira oli wabeera tasobola biwulira oyo abeera omuntu akoze eki aba yeetaaga okutereezaamu nti otambula nnyo ebintu tebakola ki tebabiwulira nga ali mu musical show abayimbi obasanze otya oba n'abalala abali mu industry eno gye tulimu abayimbi bwe tudda bali abanene kale abayitawo bo tetujja boogerako nnyo ne bapukamingi bw'obeera ng'oyagala omukolera obulungi omulimu olw'okuba nti olumu baleeta newaaka nga si ye mulungi ennyo naye omuzannya n'olinda temubagobya ekyo kikyamu kyekiri direkita akubuuza oba manager wali okozeeko kati omugobi omubi oyo omulungi anaamugjawa addeyo akolere mu studio ennungi buli bwayimba yaba amanyi ayimbye kirungi kati omulaga nti ono mukuba kati leeta asingako wano n'aleeta olusingako ki wano mbadde ngamba nti ate wokkiriza ajja kumakya kati nakikubye wabula omubuulira nti waleese mu butuufu tugenda tuzanya naye lubulamu ebigambo wano wakozesa byakito kubanga omudayirekitinga naye nga ne byayimba naawe tomanyi kuyimba naye ng'owulira ku balala abakola ki abayimba awo ofunira n'emikwano emirala oba producer n'amuyambako awo bwe bityo so upcoming yenna ng'ali eyo ng'oyagala rediyo ekolera omulimu omulungi abamu bajja ne ssente zaabwe oluusi n'azikuwa naawe n'otazigaana naye tezimala mufuulire ddala mukwano gwo awo beera ojja kgenda nga weyongawo kyovula abayimbi abamu bavaawo ne bagamba pulezidenta gundi twali ffenna nga ntandika biki aba teyakumamu kubira music wabula n'okumuwabulamu nti akano ketaaga mu kwaya y'amasomero kato nnyo kankazannye n'omuzaamu amaanyi n'akugira n'ayongerako kati bo bapukamingi sibasanzeemu buzibu bw'amaanyi oli era okufuula mukwano gwo akkiriza n'omuwabula
ne mukwatagana. Mu shows zino zi evening drive shows nga z'okola omuwuliriza ki kyaba azisuubiramu, ki kyaba yeetaaga okusinga okuwulira? Okusingira ddala bwe tuddayo eri ku nnono y'amawulire, omuntu yeetaaga essanyu n'okumanyisibwa. Ze ensonga bbiri ezisinga obukulu omuwuliriza z'ayagala. Kakati wano tukola nitwesiga buli omu abaako kyawulira kyasobola. Kati ffe bwe tubeera tukola oba nze nga nze omuntu neesigama nnyo okukusanyusa omuntu. Wabula wabeerawo ky'oyinza okulowoozaako nti tekirekeka, kankole ki kino nino kiyisaawo wadde tusanyuka, naye nga wogamba nti yadde onywa naye tonywa n'ovuga. Kati omusanyusa si n'omuteramu n'obugambo obukola ki omuyigiriza, naye nga jjo okuzibaamu okusaagasaaga kungi n'okola ekintu ku mpewo nga ne bw'oyita wali ku stage wabooda akutunuulira n'anyenya omutwe n'addamu n'akola ki n'aseka. Kati buli omu abaako nekyakola ki nekyayagala. Kiseereza tusomesa kuba nagaye mulimu amawulire, kiseereza babeera bategedde ebifudde mu ggwanga, mulimu ebyemizannyo nabo babeera babitegedde. Kati naffe ne tujja n'endongo ne bazina ate nga bwe tubasesa.